أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Omulungi omulabi w'emmunyenye eggwanga tukwaniriza ku lutimbe gaggadde Star TV. Kankulamusa n'ekiramuso kiva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wasuza otya mukwano gwaffe, wasuza otya omulabi ow'emmunyenye eggwanga. Akulamusako siri mulala wabula ndi muzukulu wa Gonjo Sheikh Mugwanya Abdul Majid mu program tutegeera obusiraamu. Program mwe tutegeera eddiini yaffe Allah yagamba atya, ate nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba atya. Nsaasira nnyo mikwano gyaffe mmwe mwenna abafunye ebizibu ebitali bimu, abafiiriddwa tubagumya inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. So nga namwe abafunye ebirungi tubagamba nti muyogeyoge, naye ate ebirungi ebyo byofunye Allah yabikuwadde teweerabira buvunaanyizibwa olina kutuukiriza oluvannyuma lw'okufuna ebirungi. Abalala bw'amala okufuna ebirungi n'akudaala n'ajerega, bw'atunuulira omwavu n'agamba nti mmwe temwagala kukola, mwaza misango eri Katonda. Mwana wattu Katonda okuwanulayo gy'oli takirina buzibu, ajja kukakkanya senga totuukiriza buvunaanyizibwa olina okutuukiriza zaka giwe, saddaaka ziwe, ali mu buzibu muyambe. Leka kubuuza muntu nangalo bbiri mbu kubanga olina sente oli ki, bujjako era enkya nga Allah subhanahu wa ta'ala sente azikugyeko. N'olwekyo kakkana musiriyo sirinzeka wabula ndine mukadde waffe Sheikh Aslam Tamale. Sheikh Aslam Tamale tukwaniriza ku mpewo z'emmunyenye eggwanga. Kulamusa nkusaba olamuse ku balabi b'emmunyenye eggwanga bamanyire ddala nti mu studio mwoli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oye Sheikh Aslam Tamale. Ejjuma ya leero yejjuma esembayo tuyingire omwezi ogwa Ramadan. N'olwekyo oba oyagala oba toyagala tojja kusanga jjuma ndala ejja kusanga ng'oli mu Shaabani, wabula yesembayo tuyingire mu mwezi ogwa Ramadan. N'olwekyo olwali twagala tukuteeketeeke oyingira otya mu Ramadan, nga tubuuza nti osiiba ddi, osiiba ki, lwaki osiiba, olowooza bulombolombo ki oba omuntu asiiba walina okutuukiriza, era empagi z'okusiiba ze ziriwa, byonna tujja kubitunuulira mu programu ya leero. Sheikh Aslam kukwasiza omuzindalo ekibuuzo kigamba titusiiba ddi kusinziza ku njigiriza y'obusiraamu. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa kullu man ihtada ala hadiyihi ila yawmi ddin. Okusookera ddala twebaza Allahu tabaraka wa ta'ala jalla wa ala, tumusaba ebyengera n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Era sirikaayo kubiriza bonna abatulaba nga tusaba Allahu tabaraka wa ta'ala naffe akituwe okubeera nga tutya Allahu tabaraka wa ta'ala bbanga lyonna tuwangalire okumutya nga tuyita mu kukola byatulagira okukola, twerekereze byonna yabeera nga atwekesa okubeera nga tukola. Sheikhe nga wokyogedde, buli muntu yenna atandise okulowooza ku kisiibo butereevu, teri mukkiriza ayinza butakirowooza, atandise okulowooza ku Ramadani. Ramadani kyeki? Okusookera ddala abantu tugenda kusiiba naye nga tonnayingira mu kusiiba okwo, tonnayingira mu mwezi ogwo, osaanidde okusooka okutegeera ogenda kusiiba ki. Kikulu nnyo. Omala otegeera nti ngenda kusiiba kino, omala okitegeera okyetegekere. Kuba omuntu oba ogenda mu lugendo olina kyosooka okusiba neweesibirira nti ngenda kutambula bwenti, ngenda kubeera bwenti, kaakati osooka kola ki? Kwetegeka. Noba ne transport egenda okutwala, notegeka olubeera onoyambala, nebyonoolya mu kkubo omwo, kwegamba embeera eyo yonna noba nga owegyetegekera. Kati mu mbeera eyo Sheikh, okusookera ddala ma huwa siyam, okusiiba kyeki? Okusiiba fi lugha huwa al-imsak, kwe kweziyizaako. Okweziyizaako kiri mu Luwarabu, tetulina kiteeka mateeka ga Busiraamu, wabula mu lulimi oluwarabu. Olulimi
kye bayita okusiiba kweziyizaako. Era nsobola okugamba nti nsobola okukozesa ekigambo kyekimu nga sitegeeza kusiiba kuno, kuba Allahu tabaraka wa taala mu suratu Maryam we yali ayogera ku kyafaayo kya nabiyullahi Isa alayhi salam, yagamba nti Isa kuba maama we yamala omuzaala yasuubira okubeera nga waliwo abagenda omubuuza omwana okoze eki omugjeewa. Allahu tabaraka wa taala namugamba nti bagambe nti inni nadartu lirrahmani sawman, bagambe nti neeyamye wa Allah obutogera. Yakosa ekigambo sawman nga tategeeza kusiiba kuno okw'emmere, wabula okusiiba kw'obutayogera, okw'ebigambo obutafulumya kigambo kyonna. Kakati kitegeeza ekigambo ekyo kikozesebwa mu lulimi oluwarabu mu kubeera ng'oleka kweziyiza. Fi ahkami sharia, mu mateeka ag'obusiraamu tukikozesa asiyamu al imsaaka ani lmuftirat, okweziyizaako byonna ebitegeeza okulya mu mateeka ag'obusiraamu. obusiraamu otyo okusiiba kitegeeza kweziyiza ebyo byonna ebikola ki, ebitegeeza okusiibulukuka. Naye nga obyeziyizaako obudde obugere mu busiraamu bwe bwateekawo min tuluu'i lfajiri ila ghurubi shams, okuviira ddala emmambya entuufu gye bayita fajiru sadiq, nga fajiri eyingiddewo, okuviira ddala mu kaseera ako ne weziyizaako ebintu ebyo paka ghurubi shams, paka enjuba weekola ki, weegwa lwegolooba. Naye si kyekyokka, maa niyya, olina okubikola nga olina okumalira muki, mu mutima nti ngenda kukola ki, kusiiba. Wasiyam, ekiyitibwa siyaamu mutlaqan kirina emiteeko ebiri. Omutego ogusooka siyaamu tatawwu, okusiiba okwekyeyagalire. Wa siyaamu alfarad, okusiiba okw'obwaki, okw'obwetteeka. kwawulamu emiteeko ebiri, okusiiba okwekyeyagalire n'okw'obwetteeka. Okusiiba okw'obwetteeka nako ne tukuleeta ne tukuteekaawo, naye kulimu emiteeko emeka? Esatu. Okisooka siyaamu Ramadan, okusiba omwezi gwaki, ogwa Ramadan. Ekyokubiri siyaamu al-kaffarat, okusiiba okw'omutango. Wa siyaamu nadhri, n'okusiiba okwokukola ki, okweyama. Ebintu ebyo obitunuulira, iffe twagalamu ekintu kimu osaawa z'olwaleero, kyetugendamu siyaamu Ramadan, kusiiba omwezi gwa Ramadan. Ma hukumu siyaamu Ramadan, kiramulwa kitya omuntu okusiiba omwezi guno? Kuba oyinza okubeeraawo n'ogamba nti okusiiba kuno tekulina nnyo buzibu, ayagala siiba, ayagala kola ki, bireke. Naye hukumu siyaamu Ramadan bilkitaabi wassunna wajibun ala kulli muslimin, kyateeka ku buli musiraamu yenna okusiba omwezi gwaki, gwa Ramadan. Mu aya ya Allahu tabaraka wa taala, Allah yagamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abaki, abakkiriza. Nga tukyayimiriddeko katono nnyo Sheikh, mu kubeera nga Allah akakata okusiiba, kuba tulugane tugenda kutunuulya isti'daaduhu, okwetegekera omwezi ogwo. Kakati Allah agambye nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abaki, abakkiriza. Buli wowulira nga Allah agambye nti ya ayuha alladhina amanu mu Qur'an, teekayo nnyo amatu. Abamanyi obusiraamu bwe bati batugamba, teekayo nnyo amaki, amatu. Olwakutegeeza nti teekayo ebirowoozo, kiki ekiddako, kuba tewali kiddako. Wekiba kirungi Allah akireese akikubuulire nti kirungi okoze ki, okikole. Era tewali kigenda kujja wekiba kibi, era Allah aba ali mu kutegeeza nti kyerekereze. Kati Allah agambye nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, abange mmwe abakkiriza Allah abalaliseeko okusiiba. Alalise ku baani? Kubakkiriza. Sheikhe, abatulaba bonna, buli muntu agenda okusiiba ali mu kwetekera okusiiba, asooka akomekaawo ya ayuha alladhina amanu. Mu Qur'ani Allah akoola abantu mu mbeera ez'enjawulo. Waliwo Allah lwakoola nga akoola abantu mwenna, waliwo Allah wakoola nga akoola bakafiiri abatakkiriza, waliwo Allah wakoola mu biti ebyenjawulo. Allah akooleramu abaki, abantu. Naye wano Allah agambye alladhina
amanu kitegeeza gwe olina okufuba okulaba nti obeera okola buli kyonna ekisoboka obeere mubaki mubakkiriza abo Katonda bakowoola. naye ma huwa al-iman sheikh? obukkiriza kyeki? an tu'mina billahi, ye muntu okukkiriza Allah wa malaikatihi, nakkiriza ne bamalayika, wa kutubihi, n'ebitabo bye, wa rusulihi, n'ababaka be, wal qadari wal yawmil akhir, n'okkiriza n'enkomerero, n'okkiriza n'okugera kwa Allah, khairihi wa sharrihi, ekibi n'ekirungi. naye sheikh nga tunagenda ebyo n'omukaaga okubimalayo, tusooke ku kisooka an tu'mina billahi, okukkiriza Allah, okukkiriza Allah Katonda gwakowodde. Owange gwe omukkiriza. Abaddu bategeera Allah ne bamukkiriza. Okukkiriza Allah kyeki? Okubeera ng'ofuba okulaba ng'okola buli kyonna kye yakulagira era neweerekereza buli kyonna kye yakugaana. Gwe mukkiriza. Naye ani omukkiriza Allah gwakowoolaawo? Abaffe mmwe abatulaba oli mukkiriza? Si byangu. Kuba abantu ekituufu bakola ebintu ebikaabya ebyewuunyisa. alladhina amanu, kakati gwe nga tonnabeeramu abo basiiba, sooka olabe nti olimu abo Allah bakoola nti alladhina amanu, abakkiriza. Kitegeeza oba oyinayo buli kyonna kyokola nga kikujja mu bakkiriza, sooka okireke, sooka okize ebbali, ogambe nti njagala kusiiba. Bangi okusiiba kugenda tandika, naye basigale ku bintu bye babaddeko. Naye nga tonnayingira Ramadan, sooka weeziyizeeko byonna Allah bye yaggaana, kuba tubikola. Abantu bakyali mu bulyazaamaanya, abantu bakyabba, abantu bakyayenda, abantu bakyabeerimu embeera ziri Allah zakola ki? Zatayagala. Kakati embeera ezo wookyewa okyazirimu, tonnabeera mu bano Allah be yakowoola, alladhina amanu, abakkiriza. Allah akoodde bakkiriza. Kitegeeza fuba okulaba ng'okola byonna Allah byagala nti kati oli mukkiriza. Oba tonnabeeramu, dduka buddusi otandika obikola. Oba tosaala, tandika okukola ki? Okusaala. Essola tebeera ya mu kisibo yokka, wabula ki olina okutandika okwetegekera mu mbeera zino eza Shaaban, mu nnaku za Shaaban. Wabadde tasaala, tandika okukola ki? Okusaala. Abadde alina byakola, tandigeziyizeeko, oyingire omwezi guno ng'olimu abo alladhina amanu, abakkiriza. Kati Allah n'agamba nti mwabakkiriza, kutiba alaikum siyam. Ekigambo kutiba mbalaaliseeko okola ki? Okusiiba. Si kyakyeyagalire nti ogenda kusiba oba oyagadde oba toyagala, wabula Allah akulaaliseeko okukola ki? Okusiiba. Okusiiba okwo tekusoose kuffe. Tekusoose kuffe. Omanyi Allah yakola omwana Adamu, kino ekyokulabirako kino kankireetere ku baana baffe. Oba olina omwana ewaka ng'olina omukulu n'omuto, kangeze ogenda balagira mirimu, okulima. Wogamba n'omwana omuto nkigenda olime, nga talabangako okoona omukulu ng'okola ki? Ng'omulagira. Muli mutima afunamu naga nti wakyagamba nze mukulu wange, talina kyamugamba. Kakati eyo embeera abanadamu tugirina. Kakati oli ayinza olowooza nti okusiiba kusoose ku ye. Kati Allah kyava mugamba nti kama kutiba ala alladhina min qablikum, mbalaaliseeko okusiiba naye tekusoose ku mmwe. N'abo abasooka nakola ki? Nabo baasiibanga. Kuba emirembe gyayita Allah yagiragiranga okusiiba. Wadde ng'okusiiba kuyinza okwawukana mu nnaku, kuba ffe tusiiba mu Ramadan, kusobola okwawukanamu mu biseera n'ennaku. Naye ffe kati Allah agezaako okututegeeza nti mbalaaliseeko okusiiba, naye okusiiba okwo tekusoose ku mmwe, wabula n'abo abasooka baakolanga ki? Baasiiba. N'agamba nti la'allakum tattaqun. Naye outcomes oba ebiva mu kusiiba okwo attaqwa, kutya Allahu tabaraka wa taala. Kitegeeza gwagenda okusiiba, fuba okulabanga byokoleramu, fuba okulabanga okusiiba okwo ekiruubirirwa kyo mukko kufuna taqwa Allah, kufuna kutyani? Allahu subhanahu wa taala. Kati aya eyo
bwe bujulizo obusooka tulaga nti okusiiba wajibun kyabateeka si kyakyyeyagalire wabula omusiraamu yenna olina okwetegeka mu kusiiba okwo Allah yakukulalikako. Yes, oli ku Star TV program tutegeera obusiraamu. Jukira ntegeera obusiraamu tujjayo ekinyosi. Tutegedde okusiiba kyeki era ntegeera nti okusiiba kikkakatako kasooba mukkiriza. Allah yakola bakkiriza. Seeka okusinza ku busiraamu. Abalabi baffe baagala okumanya omuntu asiiba ddi. Bima yathbutu siyam. Okusiiba kubeerawo ddi, asiibe ddi. Wa bi ayi shay'in tasum. Omuntu okusiiba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti suumu liruyatihi, musiibe nga mumaze kulaba njuba mwezi musiibe nga mumaze kulaba mbonekerera ya mwezi. Fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30. We mufuna okubuzabuzibwa ekirenga kibisa omwezi nemutagulaba mujuze ennaku ameka? 3 aga Shaaban. Seeka kyotegeeza nti omwezi guyinza okujja nga gwa 29. Kati wano tulina emyezi gyaffe gitumanyi, waliwo gwa 28 nebayo gwa 29 nebayo gwa 3 n'ogwa 31. Mu busiraamu kiri kitya? Mu busiraamu tulina 29 23 tetulinayo 28 tetulinayo 31. So gujja nga 29 bwe guluba lwa 29 tutunule nnyo ku ggulu twetegereze. Naye ffe wano shekhe mu nsi yaffe tusobola okweyambisa era kati abatuwuliza tubakuubiriza kuteega nnyo matu eri bakama baffe. Kuba wano kiba kizibu nnyo musiraamu ogamba nti omwezi gubonese. Emmunyenye y'eggwanga ejja kukulangirira nti amawulire agava ku kitebe ky'obusiraamu ekikulu director of sharia alangiridde nti omwezi gubonese oba tegubonese. Kati ffe tulina kulinda director wa sharia n'alangira nti abange kubaka kati ffe tetulina byuma ebyo. Seeka sobola kulaba mwezi ogwo, osobola okugulaba oba olina experience mu ggo. Naye gwomu kati omanyi abamanyi bayawukanira mu kaawo omuntu omu okulaba omwezi kiba kyomu oba kyabangi. Yalabi agenza okuyita abalala nga gubuze. Akati ne bagamba naye ekikulu kugulaba tusiiba nga tumaze kukola ki? Kulaba mwezi ogwo. Oba si ekyo nga bakugambye kuba oyinza okuba tolabye kuba kati sheekhe sirabye. Kubeera ffe Uganda wano kyemmanyi tetugulaba wabula tulinda abayivu abalina ebyuma ebyo bisobola okugulaba obulungi nti abange omwezi koze eki? Gwalabise kati tusiibe. Kati ffe abasiraamu tulina kulinda mwezi ogwo. Tulinda ekiragiro ekiva eri bakama baffe. Bakama baffe ne batugamba nti omwezi gwabonese enkya musiibe. Kati kitegeeza nti ku 29 tulina okutunuulira ku ggulu oba okulinda ebiva eri bakama baffe batubuulire. Ku 29 batugamba nti gulabise ng'enkya tusiiba. Tegusabise tujuze ennaku ameka? 3 eza Shaaban. Kakati mu kulinda okwo twetegekeremu. Omanyi abantu sheekhe beetegekera Ramadan mu mbeera ez'enjawulo. Omumanyi ayitibwa Muhammad al-Munjidi rahimahullahu ta'ala yagamba nti asnafun, waliwo abantu groups zebayitamu abantu beetegekera Ramadan mu mbeera ez'enjawulo. Yagamba nti mu bo mulimu oli agyetegekera nga ghayatuhu ta'a, nga ye kirubirwa kye kugonderani Allahu tabaraka wa ta'ala. Era tukubiriza buli muntu abeere mu muteeko ogw'okugondera Allah. Obeere ojje mu Ramadan ng'ekikuleeseemu kugonderani Allah. Mulimu n'abo nga ghayatuhum atafannun min almakulat, kukyusaako muki mu byakulya. Kuba sheekhe kiba kizibu nnyo mu Ramadani abantu abasinga kiba kizibu nnyo okugaa nti oli agenda sibulukira ku bijanja nga byafumbya kampozi nga embeerega. Naye waliwo abantu nga bo kye beesunga mu Ramadani kukyusa naye era embeera y'okukyusa eyagazisanga nnyo n'abaana abato okusiiba. Sheekhe si kibi naye ekirubirirwa kyo mu Ramadani si kyekyo. Biri bijjawo nga by the way
okitegeera naye ekiruyirirwa kino okubeera nga taatullah kugondera Allah kubeera nga ogenda kumugondera Allah subhanahu wa ta'ala ataa kakati Sheikh agattako omutego ogwokusatu n'agamba nti era mu bantu abeetika Ramadan mulimu nga bo ekirubirirwa kyabwe kubeera nga bafuna kusaba kuba bakimanyi nti abantu bangi bagenda kuba n'omutima ogusadde omwezi gwakugaba tugenda kufuna naye Sheikh yali amaliriza emiteeko egyo yagamba nti ng'olese guli ogusooka nyegi n'ebiri buli muntu alowooza mu mbeera eyo ye Sheikh yakireeta mu mbeera nti albahaim aqalu minhum ebisolo bibasinga ofumiitiriza ne baga nti walahum nasibun era balina omugabo mu aya Allahu tabaraka wa taala egamba nti walaqad dharana lijahannama kathiran min aljinni wal insi Allah yateekera abantu bangi majini n'abantu bateekerateekera gyana naye abo lahum qulubun la yafqahuna biha balina emitima naye tebakola ki tebagifumiitiriza nagyo balina amaaso naye tebagalabisa kakati omuntu omusiraamu mu kubuteeka Ramadan nga yeetegeka alina okufuba okulaba nga omutima gwe gugiyingiramu bitaa nakugonderani Allahu tabaraka wa taala abasiraamu bayingire Ramadan eno maa qulubun nga balina emitima yafqahuna biha bagifumiitirisa wal adhani yasma'una biha n'amatu nga bakola ki bawulira kino nti Allah agambye bakikozese bawulira nti Allah alagidde aganye kireke ogenda oyingira mu Ramadan eno ng'omutima gwo gulinga olupapulo olweru safhatan jadidatan bayda olupapula lweru olutaligoka kakati shekhe omulabi waffe ow'emunyenyego nga yagala okumanya alaman tajibu alaihi som okusiiba kukakata kwani kuba kati baagala okumanya tukira nti wiiki ejja ejjuma ejje tusanga tuli mu Ramadan ani ali supposed okusiiba ali supposed asiyamu yajibun awalan ala almuslim ala almuslimin ku buli musiraamu yenna kukakata ku musiraamu kitegeeza tali musiraamu ye okusiba tekumukakatako seekanina maama wange anjagala nnyo mukatuliki naye bambi okunjagala okuwalaira manzaani etuuse naga nti omwana wenka musiibireko tafunamu asobola okusiba naye wa Allah talinayo mpeera Sheikh so okusiiba kukakata ku musiraamu Allah empeera agiwa muki abatuuliriza abalabi baffe program bagiyita tutegeere obusiraamu togamba nti obusiraamu busosola kibuuzo kibuuziddwa nti okusiiba kukakata kwani sekanagamba kukakata ku musiraamu so bagiyita tutegeere obusiraamu kati tukugirayo obusiraamu kyebugamba omusiraamu osobola beera ne maidi we waka omukozi wo ng'omukozi obambi alaba musiiba temutagenda kufumba wali alaba bimuboye naga naye kansiibe akati maidi asobola okusiba mu mbeera eyo ye nga si musiraamu naye Allah waba asasula empeera agisasula muki so oba onoosiiba sooka osiramu olina kusooka kubeera musiraamu ekyokubiri omuntu yenna asiiba alina okubeera nga aqilun ng'akola ki ategeera si mulalu omulalu tekumukakatako omulalu talina kukola ki okusiiba tekumukakatako naye ng'asobola okusiiba kuba tulina abantu nga bambi obwongo bwabwe tebukola bulungi naye nga jamusi nakola ki nasaala oyo nno tetumugana kusiiba naye nga okusiiba tekola ki tekumukakatako ekyokusatu alina okubeera nga balighun nga muntu mukulu ng'akuze Sheikh bwemba nina akaana kankamyaka kibaita omukulu soko tunyonyolo omukulu yaliwa omuntu albalighun yoyo amateeka g'obusiraamu gwe gakakatako yaliwa yoyo abamanyi obusiraamu batugamba omusajja nga yeeroterera omukyala nga yeekoona akagere oyo aba akuze ng'era ekalamu yatandika dde okukola ki Sheikh ennaku zino tulaba obwana buze omukono emabega nga bwa myaka 12 olwo myaka 12 kaba katuusi Sheikh mwana myaka 12 aba atuuse okusiiba 12 aba asiiba bwe busiraamu so tolowooza ggwe ng'omala kuweza 18 gavumenti gyegamba kasi omanya nti oli kisajja kikulu
ozizo bwaba aluddewo okweroteera nga mulenzi ku myaka babala myaka emeka aluddewo okwerotera era tubala kakati kiri ekyomwana omuto okutandika omwana kasita atandika okwawula nti kino kirungi kino kikyamu asiiba naye nga omwana omuto osigamba nti okusiiba akuviireko ddala wakuba tannakola kitannakatibwa so ono atannaba kukakatako bwasiiba empeera tusuubire nti ono amulinako obuvunaanyizibwa zidda gyali naye yenyini Allah asobozimuwa nazimutegekera kukakata ku musiraamu ku muntu ategeera ku albalighu nga mukulu as-sahihun omuntu nga mulamu okusiba kukakata ku muntu nga mulamu nga talina bulwadde naddala obulwadde bunnamuzisa abasawo yabagamba nti agwa okusiba tokyakola ki tokyasobola agamba nti weekaluubirize siramanzaani epiteko kansiibo geno kakananga ogudde eri ofudde olina okubeera nga oli mulamu kuba Allahu tabaraka wataala ganti faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar wekibanga oli mulwadde oba oli mu lugendo tugenda kituukako nga oli mu lugendo ojja kuliwa kunaku endala kati omukyala w'olubuto omukyala ayonsa omukyala ali mu mbeera eyo nga si mulamu okusiiba ye Allah tamukakatako ki kusiiba kati akola atya oyo tigabitegera gye bujja abatasobola kakati owokuna y'omuntu almuqimun omuntu omutuuze ku kyalo kukakata omuntu nga mutuuze otyo tekukakata kusiiba tekukakata ku mutambuze seeka lwaki omutambuze Allah amateeka g'obusiraamu agamu gamuta ne gamuwewulamu kuba omutambuze asobola okubeera nga alina olugendo lwagendako nga olugendo olwo tagenda kusobola kolaki kati Allah waba kolaki kyobola nga Allah yakuta gwali mu lugendo obutakalubira yogere akasembayo akati abantu betegekere Ramadan okubeera nga bakola emirimu emirungi berekereza emirimu emikyamu tukweyanziza mukadde waffe Sheikh Aslam Tamale olw'ebigambo ebirungi bwatyo bwateeseteese otegedde ani alina okusiiba kukakata kwani era otegedde ddi lwosiiba bantu bangi tulina engeri gye tuwoza nti ate nze okusinziira nabaze nendaba obusiraamu bugana okusiiba olunaku lw'obuusabuusa obusiraamu bugamba osiibe ngaokakasizza nti ddala omwezi gwabonese seeka kutegeezeza nti beguba gubikiddwa ebiro ejjuza nnaku 3 enkeera tewaba kubuusabuusa oba otandika kusiiba bane tubaagaliza Ramadhaani ennungi mwebale kuba balabi balungi programu bwetu bwegenze sigadde ndi muzukulu wa Gonyi Sheikh Mugwanya Abdul Majid mbagaliza olunaku olungi mbagaliza ejjuma ennungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh